and fascism or Nazism tewali njawulo. Ekigambo patriotism, Nazism ne fascism tebirina njawulo. So obwongo bwa Muhoozi wa fascist pure, mu fascist classical number one is a fascist. So tayinza ku ebyo byayogera biri mu line eyo, tayinza Muhoozi kambabulire, tayinza genda mu kalulu kuba tasobola kawangula, tasobola. So ayagala kozesa lyani eru ngaba fascist we bakola bwe obuufu obwo bugamba nti eggwanga libaako bannyini lyo ng'ate be bakwata mundu. Yiyi ndowooza ye nti abateekeddwa okufuga eggwanga balina kuba bakwata mundu. Ekyo Muhoozi okuva mu Sandhurst okuva yonna gy'ayise ne mu Gaddafi ne luddawa kyamuyikira kyamugenda mu bwongo. Ebyo byonna byayogera nti asobola okuyumba Kenya mu lunaku lumu n'agikola kino, n'asobola okukola kino nekiri. Ebyo byonna enda kubeerawo okulonda 2026 mwerimba. Ebivaayo bw'oba tobiraba nti biraga bubonero obulaga nti wagenda kubeerawo okuwamba eggwanga. Muba weri yes wagenda kubeerawo okuwamba eggwanga. Olwaki Mwami Museveni yagamba Nuupu yabba akalulu miliyoni namba. Ekyo kikuwa sigino. Muhoozi akugambye nti civilian tasobola kufuga ggwanga naye ate tajja kwesimbawo, ate ayagala bukulembeze. Hakulaga ki? Bo ebyobululu babikooye. Mwami Museveni kakugamba nti Nuupu yabba miliyoni namba, akulaga nti ebyobululu babukooye. Gaddafi nga tannafa yagamba Yoweri Kaguta Museveni ba revolutionaries tebakubibwako kalulu. Mao ye nabagamba alinga omusajja agenda omukyala agenda yererejja ku kyalo. N'agenda nga yererejja ndi lubuto lwa gundi, ndi lubuto lwa gundi, ndi lubuto lwa gundi. Omusajja namugamba nalukufunyisa ddi. So Museveni yabuuza Mao nakufunyisa ddi olubuto olwa transition ebyo byogenda otembeeta. Kati yagambye nti agenda duzaala alutwala mu cabinet aleeta reforms. Agenda zimugobya mugambe nti nze nakufunyisa olubuto.